Yes mukasi akantu olekede kyalweshewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ngekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye. Mwatandise dda ngandye miwogo mvudde ne mwogo wange mu mmotoka nga jjasa ayagala mubba ng'amate mulinze mmale kulya njala ennuma ane tuli mu byalo yeno emmere eriyo abantu bamanyi baserebule tulya kati munkundi kunkwata nga nnywa mwogo. It is normal to eat. Kati mwaganjogere nga ndya baŋŋamba ekifa banne talina mpisa yogera n'emmere mu kamwa. Lwaki tebangumiikirizaako ndyeko akamere kano? Akawogo kange bwe nkasayo bagenda kabba. Kamira ono ali mu kamwa tukole. Kano kankakwate. Okay mikwano mulungi atula mu program onso mwagala surprise your loved one nyingidde wamanya Nakawombe Shifa Hope nga bulijjo muntumye manya biro bino the surprise queen the diva abadde ndowooza kumanya abantu ge bantuumye bannaayo balina obunnyo obwo obulungi surprise queen of surprise our diva bugambo ki bw'otya owulira bwe bampiteyo abantu gye muyitira bannannyini figa banteeka naawe abaana balina figa nze siriimu mwendi okay nannyini Smile eyo ntuufu nange njemanyi nannyini naye maama waliwo olumu bwe mbwatuka Junior agambye nannyini Smile. Naye nga mikwano abalungi daba nno jjaasi nkola n'akawogo kange tokabba era oluŋŋamba kaati ngenda okkalya emisinde mukwano kaleke kawooma okubaza akawogo akawooma kati naye nga tuyingiddewo ne surprise otherwise tubaagala nnyo mikwano. Merry Christmas and Happy New Year. Tuzze twazze dda ku kitundu ekimu wala ddala tunoonyereza omuntu ono tebibadde byangu omukyala bamuyita Maria yanoba n'ava ewa bbaawe. Omwami yatutumye bambi ng'omutima gumuluma ng'agamba tamanyi nnyo nsonga yanobya Maria, he's confused. N'agamba Shifa nga bondaba oyamba abalala. Please help me. Ogenda onoonye ku Maria, musuubira ali wano ne wano ne wano, ogenda olabe oba kiki ekyabaawo. Lwakwajja abadde amusuubira ewaabwe bwe ntuuse ate nabo ne bandagirira ewalala waali. Gyali era bwe tuzze bwe mundaba wano bwe mpetamu bwe nti katono ngenda bandi wali Maria atubulye lwaki akyawa munne balayira kufa na kuwona tuyingira 2026 omusajja gasiyingira mwaka nga siri ne Maria agamba nti anveeko munnaayi kati tuzze kulaba what's going on naye nga tugenda olaba what is going on with Maria mbajjukiza nti Hypex Studios very located at Najanankumbi near Cobbins Motor of Sabara Road. Gwe wenna eyandyetaaze okubwa ebifaananyi eby'omulembe photoshoot oba videography ng'olina omukolo gwonna gw'oteekateeka wonna wandyagadde babe bo tebalina buzibu bali flexible bamuvinga mu buli kifo tofaayo omukolo oba guli Koboko, Arua, Kalamoja, Fort Poto, Mbarara, Hypex Studios basituka oba gwe n'osituka ng'oyagala photoshoot ya indo they do it. Obasanga ku 0789 34 3802 oba ne basanga ku 0754 1934 oba ne basanga ku 0754 1924 yesooka then 34 babayise Hypex Studios batuwonya ebifaananyi bino eno bye bakuyiwamu ekinzaali ng'olaga omuntu ekifaananyi kyo ng'olina obbanyonnyola that is me nga bagamba you're not the one, that is me, you're not the one. So with Hypex Studios you stay natural and beautiful but ng'olabise bulungi ng'ekifaananyi tekiggwako mwaka ku mwaka
Alright, ate bwentyo mbajjukiza nti Hosh Fashions and Bridal balina engoye ez'omulembe ennyo ddala, both casual and bridal wear and party dresses. Beekwate obasanga ku 0702 56 21 57. Ate the same number bw'oba ng'oyagala okulanga naffe ng'olina brand yo oyagala tukulangire tukuyambeko twongereko bino ebintu byakweyamba tukongere ba customers, oyita ku 0702 56 21 57. Obanga you want to do charity through our show Christmas etuuso oyinza ogashifa nyinawo wano obukadde bwange 5 oba 2 oba 1 oba 5 noonya abantu b'obusigamu eyo mubatwalire ku Christmas. I'm here for you darling. Oba ng'olina abantu b'olabye mu sheno mu programs zaffe zino ku YouTube channel yaffe nga wandyetaaze tubatwalire ku kyokulya, you want to donate with us oba through us, oba nga you want to donate to that person in the program, olabye obwana obutasoma ogamba shifa akamperereyo akaana kamu, I'm here for you darling. Ebyo ebintu byenjagalira ddala ebyo bye bifulfilling obulamu bwange byempulira nti ndi mu birooto byange. Ye oyita ku 0702 56 21 57. Njiddamu 0702 56 21 57. So come with me tugende eri Maria tumugambe Maria obufumbo kiki maada osuddewo obufumbo ng'ate mutabani wa Falaawo akyakaaba akuyayanira kozi batugambye omusajja yatugambye yani Segawa yes banena Wankima omusajja na Wankima. Oh my god, kale mujje tugende, come with me. Love you so much. Mwebale kubanga we muli mutuni nze mwenna abatudde mbalaba. Nengera Shifa's Die Hard atudde, nengera Rani atudde, nengera Reste wa Hope Shifa atudde, nengera Mwami God ne mukyala we Millicent, nengera ba Great Opportunity batudde batulaba, nengera ani Swaga Mama yatudde dda atulaba, nengera ani omulala King herself kwali yatudde dda ateredde entende, nengera Mami Christine Nagawa banenge yatutumye esiani nedda atutumye tugenda Maria eyatumye Segawa kati Christine Nagawa ate kwali alaba atulabira Bungereza, ate Segawa yatumye ate Nagawa kwali alaba he nengera Mami Agatha atudde atulaba era naye atulabira Bungereza. Bannange nengera gundi Jasi, nengera gundi bannange Jenny Norway Oslo tavaako atudde kwali alaba bwati, atudde n'omwami we bulungi balaba family ye n'abaana be, her kids, and you know such a beautiful family. They are seated down and watching us. But wagala nnyo bannange, thanks for loving us. Olengera ani omulala? Oh nengera my sweet mom, nengera my sweet mom bane yanti bamami nyina bangi. Mami Florence kwali atulaba, Aunt Flo kwali atulaba, Aunt Susan Sempa kwali atulaba. Kakati ate nengera my sweet mom Mutebe Jas, Mami Rajati kwali atulaba ne si ye kati mwe mugamba mami wange oyo tandaba, mami talaba shoza, mami tatulaba, yinze mami wange andaba just eba mami wange my sweet mom nga yetasubwa kwali alaba. Okijukira kyalo ki Mubende bogendo kugamba kati oba omutegedde. Aunt Lilian, she's watching us from UK. Bwe nkugamba nga my sweet mom, mami yansuula one they adopted me. Talaba program. Ora ogenda olyanga gamba bangambye ebikyanti mnemba nvuga kati ndi gindi kati bwe ntula ku sandolo nenzira abalumu tatulaba. Kati mukwano come with me tugende eri Maria, but thanks for watching mwenna abatudde. N'omukyala Namitala bannange, Namitala era nga be bamu ne Aunt Lilian, mama we muli mutulaba mwenna bambi mbagala nnyo. Yenna family ne basista bange mami bandabire, bonna basista bange ne brother wange, there is Koreb, there is banji bonna basista bange mbatumiddeko. Otherwise, come with me tugende eri Maria tumugambe nti munnange maada lwaki ova mu bufumbo nga bakyakwagala. Mujje tugende. Mujje baleko bannyabo. Mbuuza ku muwala gwe bayita Maria. Maria mumumanyi? Jasi ye Maria? Mumumanyi? Aliko wa? Ali ludda wa Maria?
aliena alina byakola ayoza ngoye kale neyanza bambi kamutwalire birabo bye ye omanya abantu baba bati okulagirira omuntu basose ne betunulako ndoza nga bagamba kiri safe okumulagirira oba tekiri omwalo gwasembayo nakomangu guddemu naye leero sijja gwoswadde sibane singa ogwamuko nenseka ku miti gye nnenyanza engwemyemu olinnye emiti nakabugo abeeno kale nnyabo bane tusonyiwa okusanga gy'okolera emirimu batugambye oyoza tubadde eri batugamba oyoza biki tweyanziza leeta bayidhawo tufune wano bakakome wano bane omusana bannange tutuuze tumusanza ayanula ayoza oba ayanula neziri nga ate zikonye mu ttaka ziba teziddayo mu kuddugala akyusa ziri ziba teziddayo mande manya ayoza nzije twoze mande nno nze kwolezaako twoze bannaaye gye baleko Maria kale gye tuli mpola mpola ye ontegedde ebirabo bibyo ye anti omulungi afa bintu bannange situlira Maria wano bijawolooza tubadde kisaana kameeza tuula nayo banejjaso ine ebbina ddene tonsuula bamata tusuula ono gye baleko obulamu bugamba ki Maria ekyalo kigamba ki kati waliwo eyatutumye totya bifaananyi eyatutumye yayagadde tubenga ebirabo tubiwadde omuntu omutuufu nga tetubuze omuntu oyo munnange yagambye tulete ebirabo I love you sweetheart wo kuliko I love you biraba kwata kuliko I love you ne wano kuliko I will always love you toyina muntu kankuteekeko kano tunyumye birungi nze tekirina buzibu tewali buzibu mukwano toyina muntu yena bw'osuubira sina muntu gwensuubira toli mulaavu kuba omuntu eyantumye andaga muli mulaavu sina muntu gwensuubira mu bulamu bwange munnange olaba kabbaluuni kana tetulinga abategedde nti onayambala pinki naffe netuletanga kali mu pinki era yekkala yange gyensinga okwagala munnange omuntu eyatutumye akwagala nnyo omwami wo tetugenda kuzzamu ebyo mbw ate oteeba ate biki naye omwami yeebuuza kiki ekyakutuukako mwami Ssegawa erinnya mwami Ssegawa bwe ndigamba ndowooza omumanyi munaye omwami bimusobedde omutima gumuluma akyakwagala ate olaba Maria si byangu munaye okusanga omusajja akwagala si kyangu okufuna omuntu akwagala ebyaddala omusajja ndaga akwagala yankubira nange alina we yandaba nga nnyina bentwalira surprise mbatwalira ebirabo nankubira naŋŋamba nange ngenderaako ewa Maria osanga osobola okwogera naye nambuulira buzibu ki ne tuddamu nange omwami oyo yes twali twagalana naye munange nga bw'omanyi ebizibu tebyebeereka nalina ensonga eyanzija lwakuba saamubuulira ensobola okuvaayo nga nze omuntu nga tesaagadde muswaza abantu badde saagala kuddamu mbeera ezo ekiza gwe mu kuvaayo si byakusaaga wamukyawa nze namukyawa era waaba anoonya omukyalo mulala anoonye naye nze nedda ngaali mulumi nedda mukwano saagala kumanya saagalira ddala saagala njagala abeereyo nange embeera eno tusigaze emirembe Maria bannange oli serious ndi serious mukwano sisobolera ddala agambye waleseewo amakaago bannange amakaago amaka ateekemu omuntu omulala nze era woba omulabi mugambe ekyo
nze sikyalina bwagazi gyali. Tunaga tukuleetere ku birabo tukuleetere surprise. Ebirabo bye mundeetedde naye mukwano nze byennina n'ebyange era navaayo ewuwe nga sirina kye nsitudde era nenvaayo byonna byennina ewange byonna nagula buguzi. Bigamba nayagala ntandika obulamu bupya. Neme kukola ki? Neme kubeera awo nga buli kimu aleme kulowooza nti buli kimu nti yalina okumpa mukwano naye nga embeera eyo sijaagalira ddala. Sijaagala. Maria. Kati tugenda kukola tutya? Anti ebikimusobedde tamanyi kiki. Omwami wanze bannange mukwano nawe saagala kigamba kuba kiswaza kuba gw'oli mukwano gwe wona akimanya weyantumidde naŋŋamba mu recordingire wali eri alabe nti naye tusanze Maria we. Nenda mukwano kati si kasitamuze gye ndi ekituufu engeri gy'oli mukwano gwe okitegedde kuba wenakigamba kasi onaakuuma ekyama mukwano. Nsobola okikuuma naye of course mangera kyogerako naye sikyo bane ekibi ate kiruma kubanga alumwa. Omanyi omuntu ali mu bulumi Mwami Sega wali mu bulumi akwagala. Kibi kiruma nange nali mwagala ne munange nali saagumikiriza wafunayo ne bakusigula Maria. Nenda mukwano era singa baali bansigula. Abakazi bamanyi okwekwasa ng'ofunye abalala. Nenda mutandika okwekwasa. Singa wali omulala yali ansigudde sandibadde wa mukadde wano ne munange nakoowa. Kintu nkyeseetinga. Obadde oyagala nzija naye. Ate maama nandidduse buddusi. Kuba mutya. Mutiira ddala bannange. Mutya mukwano. Kuba njagala abeereyo nange tankubangako buli kimu yali akimpa naye nnina ensonga eyanzijjayo. Ensonga eyo yali empisa bubi nga nze omuntu nayagala nakigumiikirizaako nga nze omuntu kuba nakitegeera endowooza oba byakusaaga nekigumiikirizaako nagenda olanga ekintu kigenda mu maaso nenfunamu okutya negwe engeri gy'oli mukwano gwe mukwano kuba nali saagala tudde ebweru baniiba bonna bamanye nga ndaba tekikola makulu neŋŋamba nze kanveeyo buvi asobole ofuna omuntu oyo anaasobola okugumira ebyo ebizibu nze munange nze yembeera sijja gigumiikiriza kuba naguma siga nti oba yali ankubye oba yali anyiizizza buli kimu yali akimpa mukwano engeri gwe gy'oli mukwano gwe nga buli kimu akulabirira kimu nga n'abazadde abalabirira. Omwami yabiŋŋambye nti omukyala talina kyasaba nekikimuwa abakadde kino mpaayo obuyambi buli mwezi. Maria ddala talimba kuba newaffe yajja nagamba oba bino ebyobutakkaanya bibaawo biba bya mu bantu nti oyinza okuba ayinza oba ayina kyeyayogera n'otakyagala mu butanywa oba ayina ekintu kyonna ali awo bimusobedde. Edda nze omwami wange saamwogerako kibi kyonna kyoba yali ankubyeko kyoba yali anvumyeko nedda naye ensonga eyo yasaagala giteeka mu gundi mu bantu abangi ataaswale yasaagala birimu okuswala mukwano kibula anajja ewaffe n'ensirikira eno ne bakadde bange nabo bambuuza ensonga lwaki wavaayo ne nabo mbalimbalimba nembeera biza ne banvaako ne munange nange omwami wange mwagala naye munange ensonga eyo kati oba omwagala oddeyo mu byogere naye mukwano sobola waliwo ensonga eriwo nga tekusobozesa kuba naye waliyo ensonga naawe ntidde mu mukwano wenakigamba tojja genda omulaalase wanze simanyi mikwano gye jasi nsonga ki erinza okujjawo omusajja gwe nga ggwe
ogamba olaba mukwano singa ensonga yali ya bwenzi oba bulwadde bwenzi bukujja oba bulwadde ebyo byonna nandigumiikiriza kuba munange omukazi yenna olina gumira bizibu agambye embunno oba bwenzi obwenzi si kikulu kuba muneeteri musajja w'omu musajja abeerawo ng'ali mu nnyumba wafuluma omusajja munange akasa naye muwala ajja kitegeera ne munange Maria ensonga y'obwenzi tekujja wa musajja tenzijjaayo naye ensonga eyo ensonga eyo erimu n'okudduka ekiro eyo kiki eyo ensonga erimu okudduka ekiro mubbi teyali mubbi nsonyiwa omuteekako ekigambo basinga yali mubbi ebyo byonna twandigumye osobola okugumira omusajja omubbi osobola okugumira omusajja omubbi naye kati buzibu kimanyi naye ensonga y'okudduka ekiro eyo anti okudduka ekiro ogenda okuyimuka ekiro otunuletunuleku wano olaba omwami wange waali ogenda okulaba omwami taliibwo nakyetegereza ebbanga netandika Maria waliwo obulwadde bwe bayita sleep walking mubumanyi ng'omuntu aba yeebase oba n'olota oba n'oyimuka n'otambula si kyekyo kyogamba 8 ogw'ekiro sleep walking weeri omuntu naye nga omuntu aba mutulo mwali mukiwuliddeko nze nga nakiwulirako sleep walking ekyo oyo naye endwadde gyeri naye ate eyoonoyo ndala yono ki endala kubanga era agenda n'ayimuka olw'olumu nagamba lwe nakitegeera neŋŋamba kankole ki kanange nfuuka embega nensooka nenyimuka neneefuula eyeebase neneetekako blanketi ngenda okutunula bwe nti ndaba omwami wange ajjamu engoye ajjamu gundi zino zetwebakamu azijjamu zipajama azijjamu neŋŋamba onaabala kaki neneekengeramu ngenda okufuluma eweeru ng'omwami alikola wu neŋŋamba bana embwa nemmagamagako endowooza oba mbwa ngenda okulaba mu mwami wange aliga nakiddamu emirundi ebiri enviiri nezinva ku mutwe nenzijukira gye nnali omuto bakadde baffe batugamba nga bwemusanganga abantu bwe batyo babimuyita awantu enviiri zikola ki awulira enviiri zikuvudde ku mutwe endowooza eyo neyagala okujja mu bwongo wange nene nga osobola osanga mulala ngenda okufuluma nenkola ki ntidde mpulira n'omusipi gunyweza nnyo neŋŋamba bannange kiki kino nesooka nenzirayo neneebaka naye ng'era nkankana ntidde olunaku olwo nenkubirako mukwano gwange gwe mmanyi ennyo mukwano gwe nemukubirako essimu nemunnyonnyolako nesaayagala agamba nti oba ye mwami wange wamukubira emboozi n'ogissa ku mulala ko mukwano gwange oyo nagamba oba osanga walabye bubi wamunyumiza otya mukwano gwo namunyumiza nemugamba notamugamba nti mwami wo n'omugamba nti walabye eki mulala nnyo nemunyumiza nemugamba okimanyi wano waliwo neibaffe baawe afulumye eweeru mbadde nva kufuga ne waliwo omwami neibaffe okimanyi baawe akoze n'enviiri nezinva ku mutwe ko mukwano gwange naŋŋamba mukwano sooka omala okwetegereza sooka omala ebintu tokitwala nnyo siriyasi singa mmanyi nga ndowooza oba akola ki kati engeri gyeri mukwano gwange oyo nga mwagala nnyo ng'era biseera ebisinga ebwabawo ekibeera kinyize bwe yaŋŋamba ekintu ekyo neŋŋamba nakugamba omuntu musezi ye mukwano gange aika atyo kiŋŋamba yagamba atya mukwano gwo ng'omugamba mukwano gwange namugaa ye yaŋŋamba guma oba osanga neiba nti ogumire neiba ngumire neiba woba okirabye nti oba ki oba osanga nti oba olabye bulabi ninga oba osanga engeri gye tusiiba ku buzannyo oba osanga
ndabye bubyo bambadde nzijukira akazanyo ke nalabye kitegeera bwe kityo ne binyirirawo ko mukwano gwe nangaguma kakkana kati gwe weebakeyo olunaku oluddako wekinaba kigenze mu maaso ng'okola ki ali ndi awo saawa ziri 12 zennyini sinaku olwo seebaka 12 ngenda okulaba omwami wange ajja yenna aliko akafuufu ku kigere akafuufu ng'amanye tuli mu tawuni ate omwami kiki ekimuddusa akafuufu yakagjeewa nenga munekwa bye nalabye kansirike sijja munyonyola nyenza okubanga munyonyola nankuba oluyi nakakikwata empola agenda mu kinaabiro n'anaaba nze nenkola emirimu gyange ng'omukyalo mufumbo nengenda nemutegekera caayi ku dayiningi nemuterako n'omugaati nemufumbo nemubuuza ki ekirala kyoyagala naŋŋaana edda sina kirala kina ninga mulayi naasumagira tategeerekeka asula atunula neŋŋamune sijja mubuuza kansirike olwaddako ne twebaka ngendulanga embeera yeemu egenda mu maaso egenda mu maaso nentyamu bannange omuntu abadde atandise okugumira omwami oyo neŋŋamba kino kisusse kuba munnange nange nentandika okwerowozaamu oba osanga omwami ennyama gyaleeta wano bulijjo anti munnange abantu abo balimu embeera mulimu abalya mulimu abasere emmere y'abantu mulimu abakwekweya ku nnyumba z'abantu kolo yagenda ku bbuca n'agula ennyama n'ennyama eyo nagitya ng'amuneesi lya muntu munnange nentyamu kati ekyavaamu nenkizuulira ddala nti omwami wange musezi nekikonfaminga kati ye nkonfaminga nti ali ogambye mubaamu abalya n'abatalya mulimu agwa mubalya omwami wange yali agwa mu balya nenzijukira nti nange abadde aleeta ennyama eyo nange nenkola kinendya munange nenziruka neŋŋamba sika bufumbo sika malidaadi kaŋŋende ewaffe era saakibuulirako baneiba era ne mukwano gwange era namukubira essimu mukwano gwange ye namugamba muntu mulala sinze nange neŋŋamba kanveeyo era saatwala kintu kye kyonna kyonna just natoolamu ngoye zange zokka ze najja nazo mu bufumbo nezije zeyangulira zonna zasigalayo nga sikyagala kintu kya mwami oyo kuba munnange kazi tutomera neŋŋamba ekyo bwe kityo bwe kizze mukwano nenkizuula nti omulenzi wange yali musezi naye bano abalya kati neŋŋamba munnange kati we natuuka ewaka nga nkomyewo mukadde yali atudde mu kafumbiro n'ambuuza ate maama kiki nga mpeddemu ndikaaba maama n'ambuuza nemugamba maama nedda tewali buzibu ngenda kuddayo naye nga nze neekaza munnange nange naye nakatuuka ewaka nga mukadde wange ŋŋambo nange enfuluma ngenda okigwamu oluvannyuma nti osanga nange omwami yansala ki mbadde sikitegedde mbadde sikitegedde tuddeyoku emabega bwe watuuka nze lwaki enatuuka eka n'ofulumanga nenfulumanga kati nga womanyi oba tukyategeera endyawo nga mukadde wange maama we yennyini yakugamba nti ofuluma maami yeyaŋŋamba nti mwana wange wano ewaffe tetuli basisi naye ate ngaofuluma nekyewuunya nnyo ninga mukadde wange oba nkuye bukoyi waka nga maama nedda olimba nentandika okukankana empewo nentandika okujja obutiko kuno nenga bannange kiki nange bannange nentya nnyo nenkaaba n'okukaaba nensambagala nengamba alaba firimu kubanga waliwo enatuuka nenga oba emboozi z'abasezi tebiriiyo bana emboozi gyeziri bituufu gyebiri gyeziri
gyebiri abantu baliira ddala abantu. Kati nga naawe ekitegeeza walya. Nange nalya nengenda okizuula mukadde wange we yannyonnyola. Mukadde wange n'akola ki? Nemubuulira amazima nga amaze ottereera kuba olwedde nali nababuulira. Mukadde kiza watugambye mbu nno tebalina kye bamanyi nga twakajja. Wabadde olimba? Naadde nnimba kuba akaseera ako nange nali sirishwa wekyo nga walina babuli amazima bakuyamba. Era mukadde wange yambuulira nti nze nfuluma ebweru. Kati okyafuluma? Mukadde wange yantambuliranga nze naasijjako ekintu ekyo. Kati munnange mbu wamma wolinaana omuntu kimukwata ekintu nga bwe nkulinaanye ono yagambye. Munnange obukodyo bw'abasezi bungi bungi kibulamu n'emukwano ensonga lwaki kati wano gumidde ewaffe olina beeranga eri emabega nayizaako ewa kamera. Kati okiseseza bukodyo bw'abasezi? Bukodyo bw'abasezi bungi mukadde wange n'amanyi. Kati ate lwaki omwami waagamba mbu ye tamanyi lwaki wanoba? Oyo naye abalimba kyagala ye tamanyi kyannobya wange era akimanyi. Balwedde namala nemukubira essimu nemugamba munnange zibyange naawe bikoze ki biwedde aleme nabbasi. Oli siriasi byoyogera? Banenze ndi siriasi. Oba onyumiza emboozi kwejja ku musajja ngaakuddayo? Nedda mukwano, amaka malungi nagaleka afuna abasezi banne. Nze munnange eyo ennyama saagala kumanya. Era mune wabaayo eyo omuwala nga musezi sega wamuwadde. Kati kambuuzo ennyama eyo eba mpanvu? Kati kibuuzo kyekyo Jaasi. Batugamba ennyama y'abasezi ennyama ebanga yante eba mpanvu mu kiwunga yeegolodde eba nsava. ate nga lwaki tebansaba abantu basaba. Kati nkudda wano tunyumye ku mboozi eyo. Bagambye naye nga ebyo bikyali awo nti sega wanoonya bwe wabaawo omusezi ali singo. Naye ono omukyala Okimanyi sega aba muganda Wankima. Ab'enkima tubaboole. ate mami naga wa Christine. Si bonna tiba abasezi. Junior kwali ku kamera kati ne Junior Kamulega. Junior musezi. Lindako nze kali erimu byonna bye mwogedde byonna omukyala byayogedde agambye omusajja ekituufu akimanyi yatubuzaabuza ffe. N'agamba era afune omukazi omulala. N'agamba bw'wabaayo omukyala nga musezi naye ng'ali singa ntisaakingi. Ndaba yatutuse kamera zino zireeta kati ku kamera kwennyini mukyala wa munoonyereza omusezi ali eyo ng'ali singa ntisaakingi akwatagane bibambikira yanti wange. Okimanyi adde akuyita omusinkane nakiro saawa. Ate aba alina obuzibu. Osanga tukwatagana n'abasezi bangi nga tetumanyi. Nandya wamma ekyo kisoboka? Kisoboka, musezi ye tabaako ssaawa. Naawe omuwaayiriza omusajja wamukyawa nnyo. Kisoboka munnange. Nze ebintu by'abasezi mbadde manyi nga bwe tuba n'engero ezo ze bazze batunyumiza kuva buto. Engeri gye mbanyonyoddemu sijja gamba nti oba omwami wange alina ekibi kyonna nti oba yankuba. Tugambe tankubangako buli kimu yali akimpa naye ensonga yeeyo. Era mune wabaayo eyo abasezi baba bagagga. Baba bagagga. Ffe tulina ne neiba waffe kuno. Naye aya. Naye emirundi gye baakamukwata kuba alina kasente nza n'omwami wange. Oba ndowooza alina ku ssente. Babakwata. Ate nga lwaki? Bali abalamu oba bafu? Bali abafu. Bagenda ku malaalo. Kati kyeza nze teyandindidde. Anti jjukira olaba n'ono yamusala kitambo n'atandika. Naawe asobola okusala ekitambo. Kusala mu magezi. Okusala ekitambo kwe kusalako ki? Ne waba asala. Basala nnyama. Nze kuba siri musezi leka. Naye mukama kati kikiweno gye tuli ku kikino kati. Wamma okusala ekitambo basala ki? Basala nviiri. Asala enviiri. Kyoba olaba omutwe gwange nakati sijjaako kikoofiira. Kati akusala weebase.
era yansala neebase kuba n'ennyama bulijjo wali mbadde njiryanga nga simanyi sanga nalya n'akagalo k'omuntu n'ebbeere nasanga naliwomera n'akagalo oba okalaba nti kagalo ate munange ogiri otegeera n'engalo oba totegeera ebeetya kuba engalo ndaba era okuba kasawa lino amanya nti kagalo oba totegeera munange anti engeri gye ku mutwe tegeeza weeba eyidde nga kiddamu kibatikko nga kiddamu kitutikko oba tokyategeera n'owuta essavu nga tomanyi nakumanya munange omwami oyo nali ndowooza oba alimu embeera endala weyandeeta nga waliwo akasenge tekawuuba ningoba bano abanoonya obugagga munange kati olwedde wali akufudde omanyize abakyalo balaba nga yakyaye omusajja asa omufuula omubi ne banaafuna abalala bamulemesa ensonyiwa sikujajingayo nze nali nsanzeeko omukyala yanyumiza story anansonyiwa kuba mukwano gwange yanyumiza story batabuka ne bbaawe ekyabatabula ne bbaawe omukyala oyo yali yakola obwenzi yakolanga obwenzi mu bufumbo mu kukola obwenzi n'afuna olubuto ebbali naye ng'ali mu maka bwe yazaala omwana teyakimanyirawo nti omwana azaddewo ebweru si wa musajja we tayimu bwe yatambula n'egenda mu maaso omwana yatuuka nga mweru maama w'omwana muddugavu nga ggwe taata w'omwana muddugavu kukusingako ekyana kikula kituuka mu myezi 8 kifuuka kikyotala ekyana bwe kyakula kituuse mu mwaka ekyana kifuuse nnyo kikyotala naye mukwano gwange nsonyiwa oyo ekyana kirenzi nekirina ebitumbwe by'abanyarwanda omubiri kiyiikayiika kyokka bano abawala olabye ddala nti bo bagumu nsonyiwa oleeta emboozi eno kati omwana bwe yaweza omwaka gumu 2 kyokka yali omwana omulenzi ewaka ng'omusajja ayagala nnyo omwana ng'omusajja buli waalaga yagagende n'omwana alaga mikwano gye omusika wange wuuno omusajja alina ssente empitirivu sijja kwogera musajja gye yali akolera ng'alaga mikwano gye bannange banzaalidde omusika naye nga buli waatwala omwana bamugamba naye gw'oli zolo tolaba nti oyo omwana si wuwo oliko ekikyamu ng'omusajja buli waalaga n'omwana bamugamba omwana si wuwo tebikwatagana tebigatta okuba nti kati nga ggwe nga nobbawo omuddugavu okusinga ggwe nemuzaala omuntu wa kkala eyo oyo mweru mulaba kisoboka tekisoboka kati ekyana kifuuse kikyotala nnyo ekyana kinyarwanda nnyo kirina ebitumbu ebirungi kirina kati noma omusajja teyabuulirako mukazi we yawanga ssente mukazi we buli wiikendi omukazi yafumbanga emmere ne bayita abantu kati ku olwo wiikendi eyo teyafumba yagendako out bibye kati omwami yamanya nti wiikendi eyo omukyala agendagendako out yali yatutte kati omusajja yatwala omwana n'akebera DNA n'abeera ewaka teyagamba mukyala n'abeera ewaka omusajja nga yasirika okumala wiiki nga 3 ng'alinda Sande omukyala gy'anaagenda mu bibye bane omusajja yabeerawo wiiki 1 2 3 era mukwano gwange mukunyumiza story yaŋŋamba nazzaayo wiiki ezo 3 omusajja ze yamala n'ebipapula ebya DNA ng'akitegedde nti omwana si yamuzaala buli wenzizaayo omutima gunkuba omusajja yaninfumisa ekiso mu buliri ku njagala omusajja yali ayagala omwana oli kati ekyaddako omusajja asirika n'ebipapula laba Sande emu omukyala agamba siriiwo ngenda kuza tetulinayo bagenyi sifumbye kuba nnyina wendaga bakyazanga olwolumu bino famire abafumba n'oyita banno omusajja nga yasirika ne DNA epapula kimanyi omwana siwuwe n'asigala nga yeeyisa nnoma ewaka kati bwe yamanya n'asirika naye bwe yamanya nti mukyalo tajja baawo ku Sande eyo omusajja yayita bassenga b'omuwala n'ayita omuko ow'ensonga n'ayita ssenga ow'ensonga n'ayita ne baganda be ku sayidi ye omusajja famire sayidi eno n'eno bonna ne batuula ewaka n'abannyonnyola buli kimu kati olwagira
ono akomawo okuva gye yagenza okukyala dda bwe yalaba basenga be babrother be n'abasanyukira n'abagamba bannaye mumpadde surprise kyokka bannange taata gundi n'ataŋŋamba obwedda nti mwazze nzije mbategekere munnange omukyala ng'ayingira effumbiro simanyi nangeri ki gye mwalidde bannaye ka juice omukyala yali amanyi nnyo fumba nnyo yali mukyala muganda mukyala abaganda amanyi nnyo okufumba munnange yali mukyala muganda munnange n'ategeka n'agenda yeetale mu ffumbiro aba agenza okwetala omwami ng'amugamba totawaana baalidde dda tuula wano omukyala aba yakatuula bw'ati mu ntebe mukazi wattu ne Simairo yali mukyala musanyufu ayaniriza ng'olese ebirala byonna musanyufu nnyo ayagala abantu ayaniriza aba yakatuula bw'ati omusajja n'aleeta omwana bw'ati n'amumusuulira ku mubiri bambi ekyana ne bakikubawo ekyana nga kiri mu mwaka bwe yamala omukuba ekyana ku mubiri n'aleeta emigugu gye nga yagipaakinze dda n'amugamba ebintu byo biibyo ono ng'ali mu shooko bw'ati awunze bwe yamala okukola ebyo byonna amusuulidde emigugu n'omwana n'agera n'aleeta ebipapula ebiraga nti omwana si wa musajja n'abimukuba n'amugamba baabo basenga abo nsaba ove wano katwaliko sengaawo omu atamwagala bulungi n'amugamba mbadde n'ewaka siinaayo omukozi nga namugobye nze tugenda onkolera emirimu bane kati mukubeera shocked nga aswadde kati nzija ku point yange gye mbadde gamba mukwano gwange we byamushokinga nga aswadde bwati bwe yamala okubeera shocked ng'awunze kyava akyuka n'agamba nange nnyina obulumi bungi bwe mbadde nagumira mu bufumbo omukyala ne bamubuuza bulumi ki bana kino kankyogera empola n'agamba nze omusajja mbadde namukoowa nga nkozesa bubi ankwata bukwasa ndeepinga n'agamba awulira mbwandeepinga mbusimanya omusajja nsiyaga wulira mbwalwepinga n'abaana baffe balinawo abaana abawala ewaka mbu namusanga nga yeekukuutiriza ne ku baana omukazi n'abyogera kati omukazi abanyumiza eyo emboozi yonna nga bwezze ne mugamba bulijjo mbeera naawe ng'omusajja akozesa abaana nga wasirika bulijjo mbeera naawe ng'omusajja akozesa bwate bubi ng'osirika n'agamba nze natabikolangako nali muwaayiriza nange nga saagala mulekera wiini ayita ate abantu n'abakuŋŋaanya mbu omwana namuzaala bbali yayita so abigamba nze nange nenoonya kye muwaayiriza n'awaayiriza bbaawe kati ensonga ndeese ekyo abakyala oluusi sigambye bonna sijja nsonyiwa okuba nti mu nnaku yo ne bye wayitamu ninganga akujajinga bati nakyo nkireese kuba byonna bisoboka mbirabyeko abakyala bamwaddira n'awaayiriza omuntu kuba mukwano gwange yakingamba openere nagaana nawaayiriza omusajja nga saagala mulekera wiini nga nswadde nnyo naswala ekisusse nembeera awo nga mpunze nga ndaba famire yange mbadde mbatuukamu nga nze mugagga wa kika tewabaawo kibaawo nga buli kibaawo bagamba musooke muyite gundi mwamukubidde gundi mumwebuuzizaako gundi agamba ki kati obudde buno omusajja yakuwasa embaga yakwanjula yakuwasa embaga yakuweerera n'osoma graduation like notikirwa omusajja akuzimbidde amaka azimbye ez'abapangisa akuwadde bizinensi kati naakola ekyo ndamuzaalira abaana babiri owookusatu ye yali oyo abawala babiri abaasooka omulenzi yaddako bwe bityo emboozi eyo yaliwo n'omukyalo oyo amanyikiddwako kati kyova olaba nkugambye kubanga nakirabako oli nakiŋŋamba nannewaanirako n'agamba nti nange nayina omuswaza kuba nnaswala nnyo nemubuuza waddayo n'omwetondera kuba ate kino ekikutte ku baana be kiralamu singa omuwaayiriza nga byali kummwe babiri but you've involved the kids kintu ekyo kibi kisobola n'otambulira ku muntu buli gyalaga kakyova olaba onnyumiriza byonna musajja musezi naawe yakufuula omusezi ensonga lwaki toddayo bye yeetonda tosobola muddira neŋŋamba watya ng'omuwaayiriza
Saamuwaayiriza mukwano. Sisobola. Kwanza otandise n'obbinyumya nga ndaba ng'ebyokusaaga nga tuli mu kusaaga. Saamuwaayiriza era ky'oba olaba nkugambye navaayo nga saagadde ensi omwami wange aswale era njagadde engeri gy'oli mukwano gwe njagadde nkigambe gwe. Mukubireko okimugambe. Nedda temumukubira. Temumukubira kuba saagala kumuwuliza. Kati anti ye lwaki ataŋŋamba nti tamanyi kyabaawo? Nedda byonna bimanyi. Ayagala ne bakadde bange kati babimanyi. Kuba bwe navaayo ewuwe n'atandika kufuluma. Yani mukadde wange mami wange akimanyi. Era naye kennyini namukubira essimu nemubuulira. Lwaki ate mwali bazanyira ku bwongo nti temulina nti ye talina kyamanyi. Nze munnange yampa byonna nasiima era mwebaza. Naye munnange nesijja kugumira mbeera eyo. Sijja kigumira. Era mugambye waba abadde atya kufuna omukazi omulala amufune. Naye nze nabivaamu nange. Sijja kugumira mbeera eyo kambeera eno naye abeera eyo buli omu akola ebibye. Sikyayagala kumanya munnange. Naye nga musabira nze birungi afune munnange oyo ali mu grade eyo ey'okulya. Amufune balye bulungi naye nze nga nze omuntu. Ojjanjaba wawona. Nze nejjanjaba nawona ate ayagala kunzizamu eyo ennaku. Nga walya ku muntu. Omuntu nalya mune nalya. Kuba omusawo yaŋŋamba nalya. Ensonga lwaki nze ŋŋambye banzijanjaba natereera kati ate nziremu eyo embeera y'emu. Baneesika birungi sika matiri bonna. Timugambe ntya nga nzizeeyo kubanga njagala nva eno nga bukyali oŋŋambye mulina ne neiba alya. Yalya gy'ali eyo kirindi. Naye nze gwe ddayo omugambe omubuulire ensonga mamunange osanga gwe wonna amugamba ajja kukola ki? Ajja kuwuliriza kuba oli mukwano gwe. Naye nze nga nze sikyagala kuddamu eyo embeera. Bakadde banguledde bayonoona ssente ne bantereeza kati ate ayagala kunziramu. Mukwano si ka bintu sikyayagalira ddala. Ndaba nno nawo nankubira. Simukwata. Tomukwata mukwano nkwegayiridde banfukamira nnyinza manyi bagamba omukazi muno nze nja kufukamira okulagira ddala nti omwami sikyayagala kumanya. Sikyayagalira ddala bannange. Era y'ensonga lwaki saagenda eri mu bakadde be kuba mami ne ddadi baali bampisa bulungi era bonna sirina n'omu gwe naswaza okugjako kigamba gwe kennyini kuba oŋŋambye oli mukwano gwe. Kuba nali singa nali simwagala nandigenze mu bantu nga bangi nensobola okukola ki? Nensobola omuswaza nesisobola. Era nkigambye gwe. Era waaba mugezi gwe genda omunnyonnyole nti Maria agambye bw'ati ne bw'ati. Osanga naaba akitegeera. Ajja kitegeera ye nga ye omuntu. Abeere eyo nange embeera eno. Kyekyo mukwano. Katukuwa ebintu bye baatutisse tugende. Nedda mukwano. Neeyanziza neeyanzege. Bwe nalekerawo emmotoka. Bwe nalekerawo ennyumba. Bwe nalekerawo buli kimu. Buno bwe busobola okuntengula omutima. Kubanga ayinza okugamba ndi Maria akkiriza ebirabo bino nti oba Maria akyagala kumuddira. Ebirabo abiwa omukyalo omusezi gw'anaawasa. Naye nze saagala birabo bye. Kibola n'engoye ziyanguliranga nze. Nazireka nentwala ezange ze nakola ki? Ze nagenda nazo.
munju buli kimu nakirekamu kati nebino ebirabo sisobola munange neyanzisa surprise yongigobye ddala saagala kumanya bikwata kw'oyo omusajja nakati nkya n'okuddamu ogwa mulaavu kuba munange nyinza okuddamu emu ekyo ekintu kakiwaa ekintu nkyakiwaddemu kati bookebera otya omuntu n'omumanya nti si musezi ate ku luno nina kwetegereza Maria aganye ebirabo mbu babiwa omusezi munne gw'anaafuna kati engeri omuntu gy'agamba kati omuntu n'avaayo n'agamba nange ndi musezi I'm searching for a fellow musezi waliwo embeera ezibaawo nga saagala kuteerako nnyo bigambo byange bingi Maria nzikiriza nkusiibule siina kyengenda kwongerako jasi siina kyengenda kwongera kuteesa sigenda kwongerako byange bannange mwina kyemugamba mmwe ku byabasezi temwinaako gondi Juni ebbanga lyonna agamba teri basezi amagamba tebali nayo naye kati Maria is seated here saying mbu yalya ku bantu Maria walya ku bantu namulya nabalya bw'omusawo yakiŋŋamba yayanzijjako ekitambo Maria kankusiibule bambi mukama webale kujja kundabako kuba era tetuliiwo kujja tukakembulwa mpaka omusajja akwagala but we didn't know your side ate omusajja naye abadde mukumpa omulimu yaŋŋamba ekifa ŋŋenda era ayeera nga buli omu bwankubira naŋŋamba nze simanyi kyatuukawo ku mukyala genda yoolabe kati kino kye yatutumye okulaba mukyala tagenda muddira peaceful nga si bya lutalo ajja kwesitula ate wayeesitula n'ajja wano bannange simanyi nakumanya batunaafuna najjolo embazzi anti munange ebyobulungi bwe bigaana ozaako ebyo naye nze nga buli kimu agenda kyerabira kasita yatutumye ffe abakamera eyo ensonga buli kimu ajja kiraba nga bigambo byo nga siina byennyongeddemu nti ate bigambo byange saagala alowooze nti oba ggwe naye nze kenyininyini nze akyeyogeredde kuba nze kyatuuka ku nze nga nze omuntu era aleme kubeera walowooze bannange siina kyakwogera bintu bitusukkako naye munzikirize mbasiibule mbajjukiza Hypex Studios Busabala Road ne Jana Kombini ya Cobbins Motel ku lw'ebifaananyi by'emikolo gyonna ne videography bannaye Maria kino nakyo kirala sikisaŋŋangako mbadde nsisinkana abantu kumpi buli lunaku naye gwe tomanyi kyekitegeeza omuntu n'atuula awo n'agamba nze gw'olaba wano nange obusezi nabukolako obusezi buwona jasi obusezi buwona akugambye bamutambulira bwagambye nze bantambulira ne banzijjako ekyo kuba sikyaza omanyi omukyala anyway sigenda biwakanya kuba gye biri mu nsi naye sometimes omuntu nga yakukyaya akuteekako ekintu so amuteekako kintu kyonna era sigambye nti oba yakola bwati ne bwati era singa si ekyo ye singa ndi n'omwami wange naye munembeera kati tewamuzaalamu mwana tewazaalayo sanzaalayo mwana munange era natuka akaseera nenkyebaza Katonda wali ng'oli mulaavu wali onoonya omwana nali noonya omwana kati n'ontuuka after nowebaza Katonda neneebaza Katonda mikwano mweraba mbagambye muyitire ku Hypex Studios olw'ebifaananyi ebirungi naffe mutusange ku 0702562157 tubaagala nnyo bye bye we meet next time happy new year I love you so much bannange kino kyo nange temumbuuza bingi naye Maria anoonyereza bbaawe agambye nti wabaayo omusezi ali singo nga yeetaaga omwami omusezi amutwale kagenda kulumba amaka bagakuwe n'emmotoka yabirekayo byonna nabireka if you can stand omusezi ndozera Maria yennyini gwe mpitiramu n'akonekitinga bbaawe kati ate nze omusajja mugamba nti baŋŋambye oli musezi kati waliwo wanankubidde naye anoonya musezi munne
omusajja yeye yatugambye tamanyi nsonga y'abatabula bamma mweraba banenze nagaye saagala kwogererako bigambo bingi. Bayi Maria munnaye. Ayi mwebale kujja kundabako mukama abawo. Munne omwami we abadde atutumye yatutaddemu ssente tujje tukolere surprise naye maama. Surprise eganye leero. Kale bye. Leero neegaayi. Kana akantu bannange. Mweraba jasi bange tereke Maria mweraba. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one. Nina Abagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe. Tusisinkane nate.